Taata wa Dush alidde obuwuka era essaawa yonna atwala Cephcoh ku poliisi. Bw'atyo atabukidde Dush n'amugamba agende mangu akwatemu ebyanguwa addeyo ewa mwami Nsubuga mu bufumbo afumbe. Ebisingawo ngenda kubeera mbikulagako mu maaso gye bitandikidde yonna kankulageo kati ate tubeere nga tweyongerayo. Ye era kano akasajja ekyasinze okukanyiriza ddala akuba nti nno family ya Dush tekola ki tekaagala ojjukira Dush yafiirwa muganda we okumanya kankusakwe nekiri okumanya akasajja ka Cephcoh kakopi nyaatera kasiru Dush ono nga jafiira muganda we kali kamutwale woono omukazi Nova atunda simanye ebizigo nga Nova asindikira Dush amabugo ga mitwalo 15 ogwo omusebe gwolaba gwamusabako emitwalo 5 miramba nagomugamba nti nze na connecting ewa Nova mpaka emitwalo 5 biki mpaka bwe yasikasindikira sente katugenda mu kuziika nno tuli mu motoka tugenda mu kuziika kamubebera mpaka bwe yakasindikirako emitwalo 5 Dush tutuuka mu kyalo mulumbe lwa kitawe kuba bbanga na drama wabeereddewo nga tagenda nga abadde kitawe tamulabanga okumanya kitawe yali munyiivu nnyo era yakubwa Dush kitawe yakuba oyo omuwala emiggo lwakuba byonna temwabimanya kitawe yamukuba emiggo era ayina n'enkovu kitawe yamukuba n'amugamba nti nziramu n'enkulwa n'ogwo omusantu gw'akasajja lwaki onswaza biki kinamugamba Dush ekimala mukozeko content amala ebintu biveeko ate nga nebbawo olwo nga ali mu kwogerezanya naye amwegayirira basobola okuba nga batereeza ensonga ne babivaako kuzi baali buli omu yanyigira munne era ne babivaako olera akwate ekkubo nadda ewa bbaawe okiwulira ebyo be baliko byabwe ate nno kati bwe kaba kaagala kumwambalira mukwano ebiso bigenda kasala nga bisala ng'amajirita tulaba nti yeepakapaka mbonna ajja kukola ki ajja kumuvuma twagala tulabe ng'akola ezo vidiyo z'akola ebyakawala byabadde ng'akola bali baani basimanyi baani obuwala bwe obulinga obuleku kati gwowakana bwino akyaviirayo ddala amaloboozi gakyaviirayo ddala ate maaso awo ngenda nakuleetera taata wa Dush ng'awanda muliro eri Cephcoh nga kwotadde ne Dush byonna ogenda kubeera nga obyewulirako okyali ku All Channel Media subscribe for more updates. Kati gwowakana ki nze nkuwulira woba owakana kati kankuweereza audio za taata wa Dush ng'amugamba ze yamuweereza ng'amugamba nti ngenda kusiba Cephcoh bw'otaamu esonyi weekomewo waka n'amugamba ngenda kukwata akasajja nkasibe akasente nolina kyensobola okukolawo bw'otoba noba tomwesonyi n'okomawo waka yamukuba emiggo ezokkanula ze mubadde nga mulaba alina mukwano ng'anyiga biwundu bye baamukuba kitaawe yamukuba emiggo n'amala kennyini n'amwetwalira mu ddwaliro bbina negwe ebintu kyabiyita bya lubalato oli omusajja mukwano mukambwe yamukuba emiggo n'abaana amutwalira mu ddwaliro n'amusuulayo era namukwata ne snap namukwata bu snap ng'alina ebiwundu oyogolaba egenda yenkovu gyolaba alina kugula egenda emukuwona agibawoza simanyi boda yamukuba mukwano gyegimu ku migo gya kitayo kuba yamukwata bwati enviri n'amunyoza n'amusindika n'agweri amavivi ne gakulupuka bwalalo kamukata kati emiggo anti yali yeefuula olwasirebe musimanyi biki yamugamba galamira ngo nalowooza mbw alimba namugamba yewe okuza nnyo tikyasobola kukuba nga tuli awo ffenna mikwano gye nze natya abasajja bakambwe gye bali era nze tulya Cephcoh nga yekalakasa ngu alina maama we biki mukwano njagala bagesimbeko ne kitaye w'oyo omwana banaatuwulira akankutereko amaloboozi ga taata wa Dush nago gawulire naye avaamu bukambwe bwereere. Cephcoh yeesiga maama we okubeera nti naakola ku poliisi nti asobola okukola buli kimu ekisoboka ate ne taata wa Dush naye yeewaddeyo yeewera nkolokoto agamba amaze emyaka miyitirivu nnyo mu Kampala asobola okukola buli ekisoboka naye Cephcoh bw'ateesonyiwa muwala we ajja kukomekerera ali luzira kankulageko katini ate tube nga tweyongerayo. Those ones, they are just intimidating you. I know Uganda. I have been in Kampala since 82. So if they think that they know better, they will be hijacked without knowing. If they cannot let you free and you come home, you are going to see the fire. Because I have tackled all security officers and I have known where you are.
So please check yourself and know that the Lord is the one who is in control. Please, Cassie, we love you. Check your mind and turn to your mind and check yourself and know where God has corrected you. Those one who say they have money, they have nothing, because money cannot buy a person, and money without God is nothing. So let them not be joking on you and twisting your mind as if they are only the one who is controlling you. We love you, and I tell those one who are with you, they need to turn to the Lord. Otherwise, they are going to see a danger. Amen. Ase mikwano byebyo osobola okozesa comment section otuwe endowooza ate wano eno Cephcoh yeegase n'emikwano gye nga kye bakola Dush nkoko bwana kankuleko bere nga bawulire kubasobola kumalirayo byonna. Olutalo lwa Dush ne Cephcoh lukyagendera ddala mu maaso, ebyama abijjayo, bwino amugjayo, yenna amukunkumudde talina ke yerekeddeyo. Era nsaba olabe video to the end togenda kubeera ate nga wejjusa kubanga ebisinga abyogedde wakati awo naddala nga Dush avuddeko kubanga neyo Dush wabeereddeko Cephcoh adayogera alekamu oba alina akamutyatyamu oba akyamwagala muli oba alina akatiibwatiibwa kamuwaamu naye oluba okuvaako bw'ati ng'addamu buto nga asumulula. Naye obukyawe buluma ge mazima kubanga Cephcoh n'enjoga gy'ayogerera ddala olabira ddala ng'alina obusungu ku mutima, alina ennyiike, alina kimulumira ddala olw'okuba nti Dush yazzeeyo ewa mwami Nsugga. Kankuleko obeere ng'ate weerabirako All Channel Media kw'okyali subscribe for more updates, like, share. Please stop talking about her, okay? Thank you. Leave my sister, leave my family, kola live, talk about other things. Abantu ojja kwogera wana akantu katono nnyo bakagezze nze gye wali ovumira abantu I don't know okitegeera. You don't know, tonda bakonga nvuma nga nanti nze munnaye gye wali obavumya ze saba nga zikulayivu zo nze siba kulayivu ng'ovuma nali mbaddeko naawe n'owemula. Nena tumaja abirekera bintu byokubeera mukwana abirekeddawo that was 2020. Simajo bino tebyandituuseewo ye yazonsanga zi audio ezazunganga nga mama ne bibumbujja naye ate bwatuba mu gulupu nga yeewakati saba omanyi bwe yagamba please kale naye ng'olyota did you have food? You know my dad takes care of me very well. I'm just asking. I didn't say he doesn't care about you. And that's my reply to you. Munnaye nga lwaki siganganga okulya mukwano? What is it? Nyo. Good. Oli bulungi. I'm fine. How are you? I'm okay. And this one, by the way, tell your people here. These people. So your people in your life. Anyongelo bajjukiza abamikwano abalungi abali ku live. Dushime Catherine Benon. I respect my family more than anything. I can lose everything as long as I don't lose my family. Kati gwagamba sikuba kitange. You don't know what my tata means to me. Okitegedde nnyabo simanya what. So, and those who are saying he's going to disrespect me soon, aba achikoze for his own good, not my own good, and I don't think that he will do. Do you think I can do that? No. Naye mukwano, and also another thing, wemba banange majo yewo mumuze. Banaye please. Nacho mumajiko ne byota mumanyi. Kati mukwano ebyo byamwe she's my sister and I love her so much. She's my family. I didn't say don't love her because me, much as she's your sister, I don't love her for what she's my family. I don't love her. I don't stay with snakes. And let me tell you one thing. She's a snake. And besides, she's a cobra. But listen, she's a serpent. Which is okay. She's my sister. Judas Iscariot. She's my sister still. How can she be in a family group where people are happy? Man, you're disrespecting out yourself. You're disrespecting out yourself. Pretending as if she's too nice. You know,
She was even at your birthday pretending to be nice. Then later she's... That's none of my business, okay? Part of my business. Ezili personal. Part of your business, but it's part of my business. Cephcoh. Tananyiza, this is 2024. One problem you have, you can't confront someone, but me... Let me tell you one thing. I don't have time to shout with people. I'm going to cry. I keep quiet. She's my sister. Excuse me for a moment, okay? Mukwano nedda, I'm not good. Ekirungi kya byonna kye nkusaba, I've been here nga just nkusaba kintu kimu. Whenever people are saying this girl should accept someone is bad, you should accept it. That means you're a pretender. Uliliza. You should never accept a pretentious life. She's my sister. She's my family. I forgave her. I'm not going to be in that drama from 2023 up to now. She's your sister, but a serpent sister. You should even save her as a serpent sister. No, please. That's not me. Okay. Oshegera. Yeah, when save her as a serpent. She's my blood. Blood is blood. Oshegera. Omusayi gusigala musayi. That's why abaganda bagamba abooluganda bita and family is family Cephcoh. Oshegera. Oh, Dush. Stop making bad guy here. Don't even say the word family because family means people. Wuliriza nanze kabe anko wange kabe jajja wange kabani buli omu. No, I'm not talking about your jajja. Don't include other people here. Everyone. So don't talk about her, please. Listen, you say people are telling you sorry on her behalf. People are telling you, listen, Dush, don't live a pretentious life. When someone is bad, is bad. She's bad? Okay. By the way, I will not lie to you. Family nze sikuuma busungu ku mutima. No, tell kumya busungu tumuli mumutereza. At the end of the day, okenda funa omusajja omulala era kikukole. At the end of that day, you get her number, talk to her, then okumwogerako mu bantu, and it doesn't make sense here. Atulaki yali akwogerako bantu ngata audio za mama we za taatawo ngaweereza bagundi ngate go looking a bad person ate nze nveeyo nkuwolereze ate nanga nsize this should be a private conversation. Ekimanya mmanyi naye ate mmumanyi nnyo. Tolaba nti ali mu kyaki. First listen. Majo. Can I talk to you? Majo, your other sisters basobola okunjogera kuba tebamanyi nnyo sibamanyi naye manje gwaguze naye Can I talk to you? West zone B. Okay, can I talk to you? Can I talk to you? Thank you, please. Okay. Can I Bambi, first of all, Cephcoh Ismail, on behalf of Marjorie, I'm apologizing on her behalf. No, let her apologize to me in my box. Please. I will not feel contented. Carlos, Marjorie yakola effect nene nnyo. Marjorie yaleetera okuswala kwonna ne batuuka n'olowooza nti nze. Ye yata audios zonna biche wawuli akatemba ine yaliwo. Because of it. Naye ali mu group. Naweza ne audio n'agamba TikTok si yange naye nga yate ebintu nga nabali boogera. Kubanga facts sasa akugamba nti gundi yampadde nga si yegi. Banange. Fetuliyo tulwanirira Dush abere bulungi abere happy. Kale mbadde nsaba ku mutima ye nga yonoona bwonoonyi nga mbadde nsaba nze nga nze. Sister Marjorie. Nga bwe natwala obudde ne musonyiwa, take your time and forgive her. Forgiveness is not asked and is not forced. I've said take your time. I've not forced you to forgive her. I've said take your time. Why are you rude? Why are you rude? Because you're hitting my last nerve, okay? I've been pleading. By saying the bitter truth that your sister is a man. I'm pleading to you, even if she's a serpent, but stop talking about she's my sister, she's my family. It doesn't mean that TikTok in-laws banabana bali ku TikTok kutegera ye chichali. Oshegera mukwano. So you don't care even if you have a serpent sister. Don't care.
So you don't care even if you have a serpent sister? I don't care as long as she's not hurting, however much she's hurting me. Naite byetagisa abantu bano okubimanya babimanya bafune ki bafune you want people to know what she did. Why are you bringing her name out? Please, because blood she is did what blood. She wanted to become famous. She never wanted to become famous. Cephcoh muyina entalo zammwe ne majo zesimanyi zesagala mudde wano ate oyogere ku majo. Why are you complaining? Please. Namasole nakugamba tayomba. You're hitting my last nerve. Please, I've been apologizing. When you talk about my sister, they'll call my tata will be like Mubadekula Ivunga Mogera Kumuala Wangi. Sister, and she loves me. So you talk about other things, not her. She's a devil. What you're doing, it shows that you're being disrespectful to my family and my sisters as well. She's my blood. By supporting someone, that means you're supporting a devil. She's a devil. She's my blood. However, you can be born by a she blood. is. However, you can be born she's my blood. You can be born with a serpent for as long as for you okay. It is okay. She's my blood. Atemunai wanokendiata Abel. Kaini yata Abel naira kyogera nti yali muganda we. Balina mukusalira musango. Is olaba yatuli mukola kati. Ndabayo naziaba. Mukola kati byoli okwogera kati. People are assuming that we are having a fight. Dush oyomuwala kale. The fact is she's a bad person whether you like it or not. Whatever. But she's my blood. Yes, she's a but stop talking about her. Banange. Kasita she's the very person yakulabisa. Tewali buzibu yandabisa ate yandabisa mu 2023 waliwo akyabiriko gwali mu baletera okubibeerako again. Ng'omuntu. I don't mind about other people's feelings. You take your time. I don't pretend. You take your time. Yes, I don't pretend. Thank you. I should take my time. You take your time, but don't talk about her in public. Otherwise, how are you? I'm okay, dear. How are you? I'm okay. Muli mutya. Later than okubeera nga tukana. Muli mutya. Muli mutya. Tuli bulungi namasole. Bwe bulungi. Masole aseka atya. Ha ha ha. Nebambi. Kwagala nnyo bakubonyeeza. Otabuka omukazi talina bamukambwe. Omukazi alina bamukakamu, omusajja alina oba omukambwe. Bwena akambwala naawe n'okambwala biba birala. Nze olaba Dush singa nze yali mu family group yammwe nenta audio singa kati singa wamblockinga. The main guy, I don't block people. That's a lie. Mukwano, don't say family young. Don't say my family, please. No, not the entire family, but your family member. Chiruma. Please, let's not talk about the past. This is 2024. Mukwano. Past, but it's Mukwano, kale, let me ask you one thing. Let me ask you one thing. Let me ask you one thing. Kati tubyogeddeko wano batuyambe tutya majo bamukubidde waliwo ayina essimu ye. This is all nonsense and bogus. To you, to me it's not bogus. I know because I consider a snake a snake. The moment I know the snake is in my house, I don't sleep. I don't sleep, dear, unless I have killed that snake. Okay, it's okay. You kill her, Mamina. Your secrets, your mutamanyi, Zavia Simani, Mina Talaza, my dear, but she's my blood, she's my lovely sister and my older sister. And I love her. I told you to take it in Songarach. That's none of my business. No, when you say that is past. Baby, quite a mukwano. And that's why you're not being together, Mukwano. Whatever can be good, Dush on knees, or whatever. Bad Mugambo, serpent majo. Can you imagine Kevin Nobina family member on a Naya Sanguzia Mabia family? One more one I can't Sanguzabi maker. Eh, any other audios. What can I Dush? Where is it an enchoka from Dush to any other name? Yeah, which I have to go to TikTok. That is a
Serpent My sister. my question Serpent is, Majo. my question Snake Majo. is, Boyazita, Nenchuka from Dush to anyone else? That's my question. Meaning you support her? I don't support her, but I don't give my time to anyone to attend Zida or Don't give a fuck. No. Okay, I'm sorry. Okulumirire bitankwatako. Naye? Happy New Year in advance. Kwagaliza omwaka gubeere mulungi. Kyemaze olaba omwana ebyakola byakusanyusa. Tebyansanyusa mukwano. Naye tulaga nti bikunyiziza naye nga mukwano. Kagambe ekintu kimukola. Kati netugentula kuba bikoze. Oh. Yes. If I told you can't even show someone who is doing bad to you that you're bad. But pretending is bad. Osala okola ekintu nga kituufu abantu ne ba kati netugambe ofunite ebisontula kuba yakola kye yakola. Think act mature. Lowooza ng'omuntu omukulu nti omuntu akoze ekintu omukolere ki. Ndowooza ya Dush. Omugambe ebiso. It's not about acting mature, my friend. It's about reasoning and Bera serious. Nze okwogera n'omuntu njogera naye ne mugamba majo wakola kino. Act mature what? Naye nga nkugambye nti she's a bad person. One time you will remember this day same time. Wadde muntu naye nze kyenkugamba muganda wange era mukulu wange. Your reaction is uncalled for. The truth is muganda wo. Nagambe konti majo si muganda wake Natirekera awo mwogerako mu bubi muwayiriza. Wategeeza wano eggwanga likola ki? Abaana ba TikTok bakola ki? These people they do what? Dush, they call my sister a serpent. Singa toyogedde, everyone is commenting serpent majo, serpent majo. Because bali commenting, that's my sister, she's my sister. However bad she is. She is. Jakola bibi, that was 2023, not 2024. Siri kukambuwalira. Byenjogera ne byeyakola kye kyasinga okuluma. Nswaza. Byoyogera kuba ne byeyakola byonna nnina kati biri kunnuma. Byenjogera bye bisinza okuluma Byoyogera ne byeyakola byonna nnina kati biri kunnuma because that is past. No. Dush, my question is. I mean, conflicting realities. Nebatukuwulira maamawo, nebatuka oteka ebifaananyi bya maamawo, n'atuka okuta ebifaananyi na buli kati akyata audios ne byenjogera kati omugamba. Kiki ekisinga okuluma? Can we change the subject? Mbuuzizza olaba ogenda kuswala. Kiki ekisinga okuluma? Both of them. Okay. Tozemu answer nsonga mbuuzizza ki ekisinga okuluma? Nange nenkugamba byonna biri kunnuma kuba ebya happeninga 2023 ne binnuma naye kati obireese mu 2024. Did you know that Majo is an anaconda sister? It is okay. Ne waba sitaani mukulu wange. Okay. The point is she's my sister, my blood. Happy New Year. I respect you. I love you so much. But kindly talk to your sister. And I'm kindly asking, let past be past. No, past is past, but history defines the future. Okay, let me tell you one thing. Okay, do you know why we said the history? No, let's go slow. No, I don't want to talk about the presidential whatever. I don't want. One baby class. To wasoma history. One baby class. Carlos, yadde nakoye wasoma history. One baby class. Wasoma history. Dush, wasoma history. Sasoma. No, ngamba history, senior city. Sasoma kyenkuzeeko. Tuwakola history. Kale. Enkuba etonnya, ne wamwe eri mu kutonnya. Nedda mukwano. Ng'oli munyiivu kakana. Ate gwe atandaba otegedde otya nti ndi munyiivu? Mpulira eddoboozi lyo likankana. That's me. Okay. How are you? I'm good. Majo mulezi. Muvuddeko. Sijja mbuddamu bw'abanga yakunyiiza. Ate nze n'ebikunyiiza sibyagala. Ekyo nkivuddeko nkitadde. Thank you so much. I'll be grateful. I'm also grateful. And by the way, nakusuubiza lwakuba nti kale kino kibadde kinnumiridde ebbanga ningamba omuntu gwe nakula naye omuntu gwe najja ku birthday yo nadaga nti musanyufu nga ndabye omuntu family member I was even surprised that she's a sister.
yakola bino kale kyannuma ng'omuntu naye nze badde nsaba namasole wulira nsaba onsonyiwe mba njogedde ku sisitawo nekikunyiiza naye nze obuzibu bwange simanyi kwekweka omuntu mugamba amazima kale banaye netonda nca naye nga mugambye kino nekinva ku mutima kati nkimanyi vidiyo ezo zijja mutuukako naye nga kinvudde ku mutima bambi nze nakulaba obulumi bwewayitamu nze abumanyi naawe nannyini bulumi ebisigadde it is background noise. I'm sorry baba njogedde about your sister nemugamba amazima ate agatakusanyusizza. My dream has never been kukunyiiza and seegomangako kunyiiza. So for the purposes of my friendship and our partnership together, I really feel so sorry and I regret for any inconveniences caused. I'm so sorry. But kindly talk to your sister. And I'm going to tell her to call you. That's between you and her. Because me, I already forgave her and that is past. I'm in 2024. Nabira. But I'm going to talk to her. She's going to call you. Nebwaba Carlos nakwogerako bubi bakubuulire nkola olutalo nno lwotamanyi Mukwan, let's not go into obubi that. bwonzenze kalina okubulaba and your dad maybe even neighbors naye saagala muntu wano ku TikTok ne bwaba sisitawo nga goddako nakwogerako bubi ate n'abita mu bantu. No, you have a name to protect. Tokyaliko ebirebo gye bakumanyirako eya wansi. Right now, you're one of the biggest TikTokers, trending TikTokers, number 1. Number 2, oli wanayi. Kati mbadde njagala. But and you want to talk to ayogere sina buzibu. Someone is saying trending where? She has been trending on TikTok, she has been trending on Facebook, she has been trending on TV. But TV personalities mubawulidde nga bamwogerako. Badde nsaba. So respect her. Zayogera ku Dush ngenda fa naye. I don't care about oba family member wange oba wani. At least nga nkugambye amazima. Kyekyo oba Dush njagala oba tanjagala kiki. That's my loyalty. Siria mikwano gyange enkwe. I don't pretend. Obadde osaba namasole. Badde nsaba. Pulira mbumajo snake girl. That comment has made my night. Namasole. And someone is saying Bosha Bada. Mukwana a video teyali ya Dush. Dewe wetegereze video yo wetegereze ne skaje nina mutwe. Dewe wetegereze video yo wetegereze ne enviri zenina nazisiba mu November. Dewe wetegereze video yo wetegereze ne date bwe ya postingibwa. N'ebigambo yali egamba nti n'ovuma mbu nteka ebisoks mumanyi yali ayogera ebyo era namuwa ebibye byaggwa siribiddamu. Dushi mumulabye ne ku live wano abadde ansabula naye simuddiza mu bubi because first and foremost she's my best friend, she has passed through a lot and she's my tribe mate and mwagala nnyo. Namasolo obadde osaba? I was saying gundi ki? Namasole y'omukyala azaala kabaka mu bwakabaka bwa Buganda. That's why I call her Namasole kubanga ajja kuzaala kabaka w'abafumbira. Hope you answered. Wanti Namasole okyanyigidde? Nedda kale. Kale kinuma kyekyo netonze kansubira onsonyi. No, it's okay. Naye ebyemabega bibe byamabega. This is 2024. Olabe kinuma Namasole. What it is, I've been talking, I've been quiet. Kinuma muntu yenna kwogerako bubi. Olaba naye. Kati kumanya nkukakasa ne bwanaabeerani nakwogerako bubi. Okujjako taatawo ne maamawo abo newe bakukuba newe bakuvuma. Olaba kubanga enkoko terinya baana baayo, amagere g'enkoko tekalinya baana baayo ne gabatta.
naye atali maama wo atali taata wo simanyanga sister akuna nephew akuna cousin. Twanti bulijjo bampita mulalu akomulalu kagenda kubikuka ndaba akusabula ama Kevin osabula Dush jangu kibagambe nga bawulira kuba bayinza olowooza bino byakwewaana dawano mukamera bakulabe sambadde saati kale bagambe yogera sobola sabula Dush osobola sobola itanoli bona bayite bibase bagambe bazukuke dokita yogere Kevin toba gwasalawo bayite Dush ayinza oza bino byakweyisaako munaze munani nahiya speed milioni nahiya aliwo jangu ajaze okuka Kevin osobola okwogera ku Dush bubi osobola omuvuma asobya akuwa ekitiibwa oba takuwa kitiibwa oyinza omuyisamu amaaso namasole sinamasole nahiya kale sita nahiya oba aloota bikyabiveemu nahiya mugabe Dr. Cephcoh amuyita soko nindemu edakika 2 namasole Cephcoh amanyira kano si kamanyiiro kubanga ne Kevin temumpulirangako nga musabula. I'm always loyal to my friends. That's why I always demand. I don't request, I demand loyalty from my friends. Namazole. Kati ngaffe we tukwagala okirabye ekyo tinzija n'omuntu mutulo n'akukakasa kyenjagala n'abantu babiri ngenda kuba omusota omutwe kale badde manyi twavuddeyo neyanza walibagala muteeka mu mweyagala ne nahiya naye bannaye nahiya abantu bakunjagaza bannange ngenda kuba omusota sorry kwagala nnyo. Someone is saying you were forcing them. I wasn't forcing them because omuntu tebakaka n'amaaso okugamba nti onjagala nga tonjagala Dush sikisobola era sirikisobola kunkaka nakupretendinga olinamu ka pretense 40% in your life omuntu bakunyiiza oyagala omulage nti I'm okay. Can I talk? Where will I go? Can I talk? Mukwana lebo muganda wange wa ku mugongo n'okoleba ekisino kugambira omuganda wange biwakoze bya kisiru sabi agadde. Let me tell you one thing. They always say, respect a fool to avoid noise. The more you exchange words with a fool, it's the more you become a fool. Ate yo tutuuseyo tutya bannaye. I don't want such words. Ati ofunyeemu ki? I'm sorry. Dabana masoli. Abantu banze bananze bye bigambo nze sibyagala. Okay. Please. Nze Dush ate bonkambwalira nnyiga. Anti nze saagala bintu bya kisiira. I don't tolerate nonsense. Anyways. And guys, me Cephcoh. Kevin sishiko mtade ku gas. Uli nize. Mulabe mpulira bitokota binatira no yika. Wanjina masole. Olaba. Sakerako ku macha. Your network is bad. Hearing you, darling. Wanji? Olaba. Kevin. Wajisunze chupa. Wajisunze wanji mukwana. Nalinka ndaku machane yakugamba nti this happened between me and Tufudde. Wanji mukwana. Namasole kiri kitya? Kiri kitya? Gamba
Upchat. Masole chimazola abambi ali mutwewoza kukamuje kusagala nnyo muwozesa. Sagala nnyo muwozesa. Jagala yibake sawa munana ali wa taata we. Nobody has to be in bed. And I love her so much. I'm also like, kindly sleep. I'm not hearing you. I don't know what's happening. But mumuleko omwana temumuvuma kubanga naawe amugamba nti tatwasamira naawe oli mutwasamira totwasamira nnyo naawe. Cephcoh oyo kyezza naawe zikiza Dush akwegaana aneegaana ekitali kibi gwe waliyo gye tubadde tusula obadde obeerayo bye tukola obimanyi ate bwe nnaabakakasa nti amuswazizza ate bwe nnaayogera kino nti amulabisa. So mutwale kyemwagala kiri nti twerya ate tujja kwerya paka omusajja yenna gwalifuna mwabamanyi ebisigadde ate ekibaluma kyekyo lwaki onyiiza Dush? Dush amunyiiza naawe era n'amunyiiza ntama Majo omusota serpent Majo buli omulaba Majo ngenda kutencha video nga ndine Majo ku birthday ya Dush buli omulaba mumudduke oli takuuma byama oli alabisa oli aswaza. Oh naye so Cephcoh Dush alina osobola kuta odi eva mu family group yogwe Vanessa Majo mubi wadde wa family but she's bad. Vanessa, can you release any single conversation between you and your family? Can you? Don't really. Omanya omuntu ali capable kuwa obutwa. She's bad. That's what Dush is not realizing. And but later she will realize that she had a serpent in the house. Oshitegeera. Sebola abakalumya kamaama. Ebyo tubireke mulese Dush yanganyo byogerako. Because pretending is also another thing. But let's change the topic for the snake. Hi, how are you? I'm okay. How are you, darling? I'm okay. By the way, Dush, we love you. Na ye like chances of kuongerako. Stop saying this, man. Family. Abantu tubeera mu family naye nga abantu tebakwagala like since you are speaking. Webale nnyo. Kitegeera. Webale nnyo. Leka nkugambe abantu ba family members si buli omuntu aba akwagala. Okitegeera tuba ne basista baffe naye nga tetukolagana nabo ng'okimanyi musota okitegeera so like being nti osobola okuba nga oweesabira naye nga toweesembereza nnyo bantu omuntu atakwagala aba takwagala ne waba sista wo ne waba brother wo. You get it? Kati Dush yakwata kikwate mbu family is family. Family first. Family first, but yes, family. For as long as you're family and you're doing something that is not in line of a family. Family is family. But my dear, omusota jukira bakyogera na runwe nti omuntu alaika akutunga ekisa kubeera okulosegere mukwano family abantu abera muganda wona who betrayed Jesus? Who betrayed Jesus? Muri kurusegere Judas Iscariot. Thank you. I love you so much. I love you so much. So, ebintu bino oyina okweberera like tuwagala family zaffe naye omuntu atakwagala era nze mukwana atanjagala simwagala ne bawa family member yange nze seeteekera misota sikwagala. That is me. Atakulekera tomulekera, that is me. You're me. Brad is Brad tusisinkane ku kijja twebuuzeeko kikomaawo naye nze siwakanira muntu bannange sister wa akutta banange sister woli omwana omanyi n'ata audio zonna ngaziwa babloga tulwana babloga bakakanya buli lulinga yakuma mukumi ng'ongamba nti first of all abantu ba feelinga jealous you get nti ne muganda wa feelinga jealous nagamba onaabeera atya bwati kati first of all Dush like right now she's asobola n'okwegwanyiza nayagala akulemesa akayanziko okitegeera so people
tuba tulina okweyigira omuntu atakwagala mulage nti yes tonjagala, that is me. Banange omusota gukulya. So nekyo dear Dush, we love you. Naye embwa ebeera mbwa, okitegeera. Embwa tefuuka muntu. Gasigala amazima nze nkubuulira. Obeera osobola n'okulabira ku famire yo bataata bo bonna bakwatagana. Oli nalaba ngono omusinzeeko naye nga muli baluganda like mama y'omu tata y'omu. So mwana tewaganiranga mbu simanya muganda wange, nze muganda wange atanjagala nange sikwagala kalasi saagala kumanya. But doctor ayonetto ekyo family naye mu buzibu mukwano family yakulekawo kaako olumu n'okaaba dokita n'akubeererawo kitegeera. So ebintu ebimu mukwano, ebintu ebimu tuba tulina okwebeereramu. But we love you, we love you. Network ekutawanya dokita naye nga thank you for being there for Dush. Thank you for being there. Anti ndi mukoowu nze ne ba family member nako wabampisa obubi saagala kumanya eno ensi oyina kubeerawo ku lulwo. Nze family member n'omumanyiira mukwano nga toli mama wange toli kitange wange namuziika. Nze nina ne gwe nayawukanye naye jjo. Oli mutuufu nkubulire muganda wakutta kuwomutwa gwe nguwoza Cephcoh. Wangi? Nze ndiyo esi naye olaba sister wange namuleeta wano ye. But omanyi kyeyansaasuddemu. Actually I separated my sister yesterday Joe saawa emu ey'olweggulu. Namuleeta wano on my money buli kimu. Naye kati namusanze ne bba wange. And remember she was pretending. Namukwata for a first time. Yes, with my hubby gwe ninamu abaana babiri. Whereby nze yamuwawe nga wonagamba nti family members w'omwagalizi okitegeera. Nemuleeta n'atuukira wange even up to now abadde abeera wange. And I'm telling you even right now I'm speaking akyali wange because talina wagenda as per now. Ndowooza olaba. Mama y'omu ne taata wo bajja same mom, same dad, my old sister. Tuli bana batano, one boy bawala bana. I'm the last born. Kati Dush, if she's saying Imbo's family is family, alaba family batuwagalira basajja baffe. Gw'osooka bakwagalira musajja. Kati alina ensonga gy'atamanyi lwaki nze ne Majo tetukwatagana ate sirigimugamba. Like seriously, Leila, gw'osobola okwagala bawa sister wange ng'ogamba oli muganda wange. Nze sister wange obaani omusajja wange seesembereza saagala. To make matters worse, let me tell you this. Sooka owulire sister we twali ba mikwano ku kyalo naye nga nina boundaries gye nateekawo ku birthday ne musangayo nga tetunnalaga nti tubeera ffenna nga musanyufu nange kasana tandika okubeera ne Dush n'ateekawo embeera n'ata audio n'akola buli kimu weebuze lwaki byabaawo maze tandika beera na Dush. Kati Cephcoh leka nkubuulire olaba we nali nkyali e Uganda that sister of mine she used to tell me nga ngenza omuvisitinga nga ngamba saagala ojja wano mu mini saagala wesembereze bba wange is bba wange. Oba kitegeera that's how she used to tell me. Yes, ngagamba bba we ye bba simanyi bba wange is bba wange. Nsaba ku tooki Majo yangamba alikola ekisoboka tuleme kubeera na Dush. Yangamba alikola ekisoboka amazima agamanyi yeekaza bambi Dush amazima agamanyi alekekale yes. Guys, all of us have families but waliwo ekisukka ng'omuntu
You can even find someone nga hatinza muzadde we. Nga muzadde we yamukola. Nze ne muzadde wange. Guys, nze ne muzadde wange so mucha wakola ekisembayo. That's I. Nze Cephcoh, even muzadde wange nze wankola ekisembayo. Let me say muzadde wange nzitidde omwana nga lwaki simukyawa. Mbolo kuba family. Gwe bali nnyo. Lwaki simukyawa. Kigambo family enkuze ntisomako obusomi. No. Take for instance. Kevin yono. That is family. Bata musayi naye family wange. Bano bonna be daddy wo akedda akutidde omwana wo. Nze ngangana mucha wantu olwokuba is my dad. Yes, I will not find another dad, but still I can create my own family. Me as person ne ba wange. Abana bange basobola okunziika. Nowe batakuzika omulambo gulembera kungulu nze njagala ogamba omwana bakyamukola ebisinga kaawo ng'agamba family is family. And she's not young to make matters worse, because if she's above 18, I'm 21. If she's above 18 ngacha acting anti family musasidde mukwano. Guys, wamamba buuzizaako naye yeddeko kozi wamubeererawo. Kyekyo. Nze teri kisinga kuluma muntu okumubeerera waba awoza mbwe she's a family lwaki teyamubeererawo mu biseera biri ati n'ayongera kusajjula mbeera nze ekinnuma mukimanyiusa ku topiki ne mugivaako ani ayifeddeko naye ayassa mumanyi obusuku bwetulina naawe magegera alinga amaziga omuttako totugamba naawe byakukola omanyimuveeko ngayogera stupidi atinyumiza famire tewali gwe famire gwetekolangako bikolobero gwatugamba ati oyagala tusha kufollowi kasi kyakola yenaawe manya newokomawo addeyo nejaba mujjeeko yani ani ayogera mujjeeko Yo gwajjako yo mwenyini. Samba nze sister wange gwe naleeta yanjagalidde omusajja. Ate ne bakyebaka nako. Kati nga simukyawandiko ki. Nze wadde togamba tetulina tulo kujja wano niteesa oba ebituluma tubisirikire. No, doctor, someone said here that she chooses her family. Waba you are choosing a family. Why is it that first year again lwaki yakabira gwe lwaki gwe wamubeerera lwaki yagende mu depression. But she did manage to go to their family. Nasara wajja wa Cephcoh. Whereby Cephcoh never mu depression. Against our family where depression yekakanye. Those people, they should appreciate you. But depression, family is family. Dush, they should appreciate you. They should appreciate you. They didn't know what Dush was going through. They know whether maybe a child in Namulam because depression can kill. Even we loved her because of Dr. Cephcoh. Dush, Gamba Muganda were respecting Cephcoh. 2K followers. Next screenshot najikuba kati agena mu 100 right now ayimira nkugambye ffe twamwagala lwakuba gwe Dr. Cephcoh. You have been there for omusango nayogeddeko tolina byeyogedde ku famire ya Duch yeye famire ki gye batayogerako naye tetulina famire byebiki tujja zoogerako ziringa tujja nezoogerako bakowa family chezo batayogerako family bujingo bamukubya amasasa ali akocha bibye you are respect na ye ku respect Cephcoh kuba muwala wawe gwamwebakako tebatumanyira kyekyo ate tebali mwebakako Nengona they should appreciate you. Nengona seriously not. Dusha was a family. Waneno bwe yali akaba yakabira Cephcoh, you know. Majority yenyini nata audios. Nakaba still Dr. Cephcoh nabeerawo. Musirikale ali mwana tukuba family ye. Ako kamajo ka snake galo. Cephcoh, the kanjogere. Let me talk my dear. Ndaba misoro jo yejimukakanyiza na tuko gende wawe ngaliko somehow yandibandi kwebaziza nnyo sokola bale bagamba mbuno mbwakyusa DP mbuno akulage bwagitana ate wakyusa
Abananga bantu banyiivu obusungu bungi nsaba koze comment section otuwe endowooza oluti mu Dush family first. Your family is your everything. Oba nedda oli tiimu Cephcoh okubeera nga family bw'obeera omukozi ekikyamu naye akuyisaamu eggalo okubeera nga family tomunyumiza okuleka abo abamuyisa obulungi. Nsaba koze comment section otuwe endowooza yo. Nyongera okubaza bwe yabala video yange to the end ne mulaba obulango nga temubusikipinze emikwano ndi musimu simanyi nsibira ddala nsaba Katonda bwe kye musinga okwagala ate nyongera okujjukiza nti okyali ku Channel Media Kochali. Subscribe for more updates, like, share and comment. To enable kunyinga notification bell obenga notified bring take our video empya.